Omusirikale wuno akubye girlfriend we amasasi nga amasasi gano bambi gamutiddewo. Amawulire no si malungi, kitalo nnyo, kitalo ddala. Omusirikale ono oluvannyuma lw'okukuba girlfriend we amasasi, munnange naye yeetunuzaamu emmundu era ne yeekuba amasasi ng'ayagala kwejja mu bulamu bw'ensi eno, wabula ono tafudde era nga wetuli mu kukulaga vidiyo eyo addusiddwa mu ddwaliro okuba nti afuna obuyambi era nga ajjanjabibwa. Bwe bityo nno webiri amawulire gano si malungi. Oluvannyuma lw'okukuba girlfriend wa masasi naye ayagadde okwejja mu bulamu bw'ensi eno ekitasobose era nga woli mu kulaba awo nno abadde atwalibwa mu ddwaliro kufuna bujjanjabi, naye ekiviiriddeko omusirikale ono okuva mu mbeera nakakana ku girlfriend we n'amukuba amasasi agamutiddewo kyo tekinaba kuba nti nno kitegeerekeka, naye wekumire ku Newspark Channel tujja kubeera nga tubikuleetera byonna. Bino nno bibadde wali eri mu ggwanga ly'e Kenya nga woli mu kulabaawo abo nno be basirikale nga bagezaako okutaasa musirikale munnaabwe. Bwe bityo nno bwe biri abadde naye yeetunuzaamu emmundu ne yeekuba amasasi, naye ono atwaliddwa mu ddwaliro okuba nti afuna obujjanjabi. Katwongere okuba nti no tusabira ab'eŋŋanda z'omuwala oyo akubiddwa amasasi n'afiirawo. Ate neeyo nga tuvuddeyo we tweyongerayo mu mawulire gaffe amalala, pulezidenti wa National Unity Platform tuba twogera ku Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine si musanyufu era avuddeyo n'atabukira ab'ebyokwerinda n'agamba nti abantu bavaayo batya ne babeera nga bakwatibwa nga balaga obutali bumativu bwabwe. Jjukira nti poliisi olunaku olwaleero ekedde kukwata abavubuka abakedde okwekalakaasa nga bano ne babadde wali eri ku palamenti nga baagala abakulu bayingire mu nsonga z'Abannayuganda abakabasanyizibwa mu mawanga ga Buwalabu. Kakati no kino kyekijje Bobi Wine mu mbeera n'agamba nti abantu bano nsonga kiddala eri mu kubakwasa ate nga kituufu abaana bali wabweru w'eggwanga bali mu kubonaabona battibwa, ensigo zaabwe zitwalibwa ate nga n'abalala batulugunyizibwa. Agambye nti ab'ebyokwerinda basaanye okuba nti no beddako abantu babaleke balage obutali bumativu bwabwe okusinga okuba nti no bakwatibwa olw'ensonga ezitaliimu. Kakati no mukwano katubeere nga tukulaga ku bifaananyi otegeere lwaki Bobi Wine avuddeyo n'ayomba ebifaananyi byebyo abavubuka bano nno nga bakwatibwa era munnange babakutte ne babeera nga baggalibwa nga we tuli mu kukulaga wabamu nga bagezaako okulaaja n'abalala nga babanyiga abalala nga babanyiga naye nno bano be bali mu kunyiga munnange babadde bagezaako okulaga obutali mu matalivu bwabwe eri Bannayuganda abali mu nsi z'Obuwalabu bambi nga batulugunyizibwa ate nga gavumenti kirabika ensonga eno terina kyamaanyi kyekozeewo okuba nti n'abantu bano bataasibwa. Bwe bityo nno we bibadde esayidi eyo. Ebipya byongedde okuba nti nno bizuuka ku Pastor Kintu ng'ono no yalabikira mu katambi ng'agezaako okuba nti no akuba endiga oba ng'akuba abagoberezi be ekibooko. Mu mawulire ge tufuna no ku Newspark Channel mukwano munnange Prophet Dennis Kintu yateekebwako emikono Pastor Chiwewesi. Abasinga ndooza Pastor Chiwewesi tumumanyidde eddala era nga kigambibwa nti ku lunaku olwo lwennyini Pastor Chiwewesi lwe yamuteekako emikono ono nno we yafuukira nabbi oba muyite prophet. Munnange bwe bityo bwe biri katubeere nga tukuwa vidiyo eno. Tewali kigenda kuwaanyisa kitiibwa kya Katonda ku bulamu obwo. Nangirira gy'oli Katonda yakumanya. God knew you nga tewali akumanya. when nobody knew you. Nkiddamu tewali kigenda kuwaanyisa Nothing will exchange kitiibwa kya Katonda the glory of God ku bulamu bwo. upon your life. Era nsabye And I pray, enjuba ekuviireyo, let the sun come forth for you. enjuba ey'okwegendereza, The sun of enjuba ey'ekitiibwa n'ekisa kya the Katonda sun of the glory and grace of God, ekwerabiza omubi kyabadde apa. and make you forget what the enemy has been planning.
ndangirira gy'oli I declare to you, ekiri ku bulamu bwo tekigenda kwonoona what is upon you will not be failed. mukomyewo ekiri ku bulamu bwo What is upon omubi your life, tasobola kiwanyisa the devil can't exchange it. ekiri ku bulamu bwo What is upon your life, omukono gwa mukama the hand of God ogwakusitula that lifted gwe you guli kunyweza will establish you. njogera gy'oli I speak to you, ekisa kya katonda the grace of God. tewalibaawo kikiwanyisa Nothing will exchange it. ogenda kuba w'amaanyi You nnyo shall be so great. oliyamba bangi abali You will babasobya help many. nga tukyali ku nsonga y'emu munnange bacomedian Madrat ne Kiko bavuddeyo ne bavumirira ekikolwa kya Prophet Kintu ekyokuba nti no aswanyula abagoberezi be ne bagamba nti naye olw'okuba bano ndiga y'ensonga lwaki ndowooza nabo bakkiriza okuba nti no babaswanyula. Katonda yakyogerako nti bannabbi b'obulimba balizuukira era balikola ebintu eby'enjawulo byo byemutandisa okukola kugalamiza otya abantu nobakuba emboko ng'ate ate yakubye bantu yakubye endiga empozi ndiga ziri ndiga ndiga era bazirunda nambooko yakubye naye nne n'abantu bo bagamba beyakubye kyeyakoze mwoyo yamulagira okukola ekyo naye takikola ng'ayagala jasiki mwoyo newaka nti abantu boogera nnyo ebigambo nti waliwo akasente akadde kabuze mu kyaki naayita abaweereza muleete ssente buli omu nga yeegaana bweganyi sinze nazitutte n'agamba mbu kabasawe wewenyulemu ku mbooko baveemu omuzimu gw'obubbi kuba we weenyula naye naye yakubye tebalina buzibu babbye ebbaasa yawe ebadde muntu ogumu kasanvu ekimu ekyekkumi kuba be yakubye bagamba si gwe gusoosa abadde nga atukuba twabigumira buli muntu alina embuulira emu n'egyabuulira oli bw'aba abuulira nga abakuba mbooko babakube n'omwana atayiga bamugunjula baga yesu yeebazibwe newogana okudda mu kibooko mbu yabadde ayagala kubawo akabi yakifunye ekyo kyawedde naye bamukasa bamuwadde accommodation kuliko ebyokulya kuliko buli kimu awokusula wabwere emmere yabwere bweba yabadde sitanti ng'anoonya linnya yalifunye yalifunye buli muntu alina gejanoonyamu erinnya oli teyakunamye yalaza abantu kati w'amaanyi. Ate era bwe tugendako mu mawulire amalala agatali malungi entiisa ebutikidde abantu b'ejjinja mutuuze munnaabwe ayitibwa Prosi Nyanga yoyo gwe tuli mu kukulagaawo munnange oyo abadde musituzi wa Buzito munnange ono afumitiddwa ebiso babimufumise era nga bino bimutiddewo kitalo ddala omugenzi abadde aweza emyaka egy'obukulu 33 nga yakiikirirako Uganda n'awangula engule ez'enjawulo. Ono okufumitibwa ebiso bambi yabadde ava mu katawuni k'Ebugembe gye yabadde alina akaduuka ng'akaduuka kano bambi abadde atunda byakunywa eyo nno gye bamufumitidde ebiso ng'ali mu kudda ewaka. Poliisi erina beekutte abagiyambeko ku kunoonyereza bwe bitono bwe biri nabyo tujja kubeera nga tubikuwa we tunaba tulina amawulire amalala ge tunaaba tufunyeewo. Eno News Spark Channel mukwano gyekumireko nga we tulindirira kkooti kyegenda okuba nti esalawo wali eri e Kenya obanga ddala Ruto agenda sigala nga ye pulezidenti w'eggwanga ly'e Kenya nga kakiiko k'ebyokulonda we kamulangirira obanga kkooti egenda kusazaamu obuwanguzi bwe. Tusuubira nti no kkooti egenda kuwa ensala yaayo essaawa zigenda kubeera 6. Wekumire ku News Spark Channel teweerabira kuba nti no subscribinga tuweerabira kuba nti no likinga tuweerabira kuba nti no oleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.